SB4 buli jombi ulira bulizo omuzungu kyayita allegedly nti mpulira mu lukuubo nti olina omukazi ku kye bayita university gye bayita Buganda Royal simanyi gyeyo gw'omuweerera kituufu tebikyadda amabega SB4 essaawa yonna emikolo giri mu nteekateeka n'omuwala omuto Ssaalongo wa Nnaalongo tewakyali kwannanyakula timu SB4 eno information nkulu nnyo kati ye ono Anteira byonna byakola agezako kulagira ddala nsi anti wamma gwe alisinga ombu akatambi ke yakoze akukolaba yabadde agezako kuyita ate abantu ng'abalaga omubiri gukyaliwo yadde Nazaala Abalongo naye nkyalimu kasupu sokolaikinge njagala ulinze wano SB4 emikolo essaawa yonna lwaki amabeere gazimba okutuuka gato si makole oba Abalongo tebayonka mukama yamanyi SB4 kyeyakola mukazi we nalabye omukazi ng'alinga akatiko eno waggulu munene eno wansi mutono omukazi yabadde alinga akatiko eno munene eno mutono ng'amagulu matono galinga obukajjo bw'akawolo kyokka eno munene aliko kino ekiyumba ky'akatiko kati nga tategeerekeka ng'akutte amabeere akutte kye bayita enkoba z'eggaali kuba Kaleera yaŋŋambye yabadde nabo yabatutte ku biiki oyo kyali wange omusoge yabatutte Kaleera yaŋŋambye yasose n'akwata amabeere n'agasiba enkoba zebasiba ku zino eggaali gaali zedda zi Roadmaster Phoenix Hero muzimanyi zirundaaganye zitwasuttanga edda enkoba eza bbulaaka mbu yakutte amabeere kwagadde galina okubeera nga gayina mu kaleega n'agasibisa enkoba bw'ati ez'eggaali eza bbulaaka ne gabeera wamu n'ajja n'akaleega SB4 omukazi wo bulijjo ayagala kukulaga nti nkimanyi onnyendako naye gwe wantuusa ku kino weegenderezanga nnyo omukazi gwe watoba naye gwe mwatandika naye life bw'omunyiiza alina engeri gy'ayinza okukulabisa Anteira abadde agala kulabisa SB4 ne temwakitegedde naye ng'engeri gyendi akasajja akabanki ke bayita ka Uncle Algorithm abantu baŋŋambye rasta algorithm tubuulire ki kyolabyewo nze nina kye nnalabye kye mutaategedde oyo omukazi yabadde ku revenge ng'alina kya-exposing nti bino SB4 by'olya abaamulaba kujjukira omuwala oyo kaali kabiri kaaliiri yali muwala mutono edda mbu ku research gye nnakoze SB4 wamuzaalamu Abalongo n'agenda azimbulukuka kati omuwala agenze naye exposing omubiri gwe mu lujjudde ng'abalaga nti bannangira bw'omusajja yandeekawo ng'amaze okunkola bwakunfuula bwendi she wasn't happy. I saw a sadist exposing her body ng'agezaako okulaga buli muntu yenna any bombo clad SB4 fan in our crowd nti laba omusajja wammwe gwe muwagira kye yankola yankuba ne carburetor n'eyabika carburetor yo baagikuba n'eyabika eya Anteira tafaananikika nalabye omukazi ng'alinga akatiko eno waggulu munene eno wansi mutono. I'm not body shaming but I'm speaking reality. This is why bampita akajjonkezi katatafiina kuba njogera mazima. Omukazi yabadde alinga akatiko eno munene eno mutono ng'amagulu matono galinga obukajjo bw'akawolo kyokka eno munene aliko kino ekiyumba ky'akatiko kati nga tategeerekeka ng'akutte amabeere akutte kye bayita enkoba z'eggaali kuba Kaleera yaŋŋambye yabadde nabo yabatutte ku biiki oyo kyali wange omusoge yabatutte Kaleera yaŋŋambye yasose n'akwata amabeere n'agasiba enkoba zebasiba ku zino eggaali gaali zedda zi Roadmaster Phoenix Hero muzimanyi zirundaaganye zitwasuttanga edda enkoba eza bbulaaka mbu yakutte amabeere kwagadde galina okubeera nga gayina mu kaleega n'agasibisa enkoba bw'ati ez'eggaali eza bbulaaka ne gabeera wamu n'ajja n'akaleega ke babadde batunze mu ssuuka nga kalimu olulasitiika n'agakwatirira ne bagakwata abantu 3 ne bagateekamu ekyo ng'okivuddeko n'agenda akuba empale ye bambi gy'amanyi nti yeesinga okubeera ey'akabi empale gye yazze nayo matiriyo wa nayitiiru jinja textile mills gye twagendanga ne tulambula textile ya kaki gye yabadde awugiramu ng'eno emabega erimadde ka fabrics ako saakategedde naye nga kalinga ke baakola mu gundi wa seminti ebipapula bya seminti bino bayita ebya bambuli nga nayo eri empale oyinza ogamba muganda ngo Latifu Kasumba Muduyi yagitunze oba Ebula yanse kategeerekeka kati nayo najjanga eringa manvuuli najjanga aliga yambadde manvuuli kati nagenda tekako kye bayita ka chain mu kiwato Nnaalongo chain wabadde otekako yakomo chain yabadde mu kiwato yabadde ekola yoki
Bannange abantu nga mulina ebiwato biringa nsingo za ssekoko kiyina ebiikulayo ki mu kiwato? Buno bukiri bwabukulira abantu ba stripper balina obuwato ng'okakwata mukko ka bebi n'okawulya akalimukko akawata ako bubira bwa golodi mberamu obusiriva muve mu bino by'oteekamu mu biwato buli omu n'abaana ekiwato kiringa nsingo ya ssekoko benjiibwa egendo linnyira ginnaayo ezimba ebulago kati n'otegenda bandika chaini wenna ebyo bye muteekateekamu ne musiba ebikondo ne muteekamu yirize muteekamu eddagala okusiba abasajja tebikyatambula bw'obanga olinamu yirize mu kiwato making sure tebakkuba kifaananyi nayo omukazi azze anateira aina irizi muno azze yirabidde ekikondolo kyalabise bamukubye ekifaananyi bw'ali ku beach azze kuwuga naye ng'oyo omukazi weba mmotoka oyinza ogitwala ewa sozo ne bakuwaamu ssente wadde sozo yagula ebikadde temulaba musozo agula bukikazi awo agamba nno awo sozo abanaye abadde agamba neno SB4 mwana muze bulijjo neewunya waki tova wange maka gange mwana nengula emmere nenjuliza maama fiina buli dakika naye okusiba SB4 ali wano bebi nja kukubira edda SB4 kama emmere yange n'ogirya gye mbadde ngula fiina ali n'asikaali ne maama ne mukazi wange maama fiina osiibula omala kulya bulijjo neewunya waki otya okuddeeka SB4 gwe tulaba bakazi ennaku zino basibayi babakanasa balina zi programu simanyi buno bagenda ettaki omukazi bamubeera nga basobola okukuba empisa omukazi n'aba ng'ayisa omukka ogwo ne guvaamu sente ozikola ku YouTube n'omukazi muteekemu ka trip agenda ettaki bamukuba ejjasa akayiso katono nnyo ogwo omukka guli mu kifuba gute n'omukazi n'ekifuba yayinza okugamba yeetikka bannange nze maama fiina yaŋŋamba omuwala oyo yalina giswing gy'atandika nayo nga yakabi nnyo naye omusajja oyo lwakuba omusajja oyo naye munakyalo talegereka yayombesa omukazi eno empale wagigyewa obusekerezi gye bwalumye empale ndowooza bambi SB4 yali alaba omukazi yalowooza nti giswing etagiraba ku SB4 ava Masaka yiiri wala mubaliri pazo SB4 sikutegedde oyo omukazi oddamu muteeka mu mawulire and I don't blame you kuba mbuno wafuna akakazi ka modo ku Buganda royo but at the same time nako nja kugamba nako kalingere we wamufunira sosoko daabiriza owiwaka ofune ku blessings huyo mwazara abalongo bajja kujo kyeminege bajja kujo kyebipiira SB4 abayongo bagenda okukola ekyagaba naye omukazi yakoze revenge n'agamba kandago omubiri omukazi oyo nalabye ebifaananyi byo yali beerera omutolo nga musinda omukwano yali kabiri nage kabiri kaliiri naye yakoze kye bayita revenge n'agulaga era bambi bamukwatiddwako ennaku ne bagamba naye omusajja sente zaafuna ku YouTube byebyo nno n'ajja n'akaleega ke babadde batunze mu ssuuka nga kalimu olulasitiika n'agakwatirira ne bagakwata abantu basatu ne bagateekamu simanyi lwaki amabeere gazimba okutuuka gato si makole oba balongo tebayonka mukama yamanyi SB4 kyeyakola